Come on. Once. Quando hanno buati sa Nyanze mukyawa inule kansala akikirira ekitundu kino awagudde enjege eno kyannaku nti tuli mu kujaguza amazaalibwa ga mukama waffe ate embeera eno nejja mu kitundu kyaffe. Kibi nnyo okuba nti gavumenti yali yatusuubiza okusasula abantu ekkuba bino bikolebwe n'ebifo bino biveewo, naye gavumenti esasudde bubi abantu, tusibawo ne buno obumenyi bw'amateeka, wabula tukubira abantu bonna omulanga buli omu abeere afe eri obulamu bwe mu nnaku zonse zirimu. Ono omukyala baamusse si waakuno, tumutuuseeko si waakuno tamanyiddwa, naye tusaasira abantu. Katuleke poliisi ekole ogwayo ogw'okunoonyereza, naye nga kyalinaku lyose. Erinnya Mutyawa ino kansala atwala ekyalo kino awabadde enjege eno. Amanya nze Steven Lubega. Ani mutuuze we Buwanga. Kazi otumulaba emayirikiti awo. Era mutuuze we mayirikiti. Naye tetumanyi watuufu wa wakola ki? Wa waabeera. Naye nga tumusuubira we mayirikiti kuba tumulaba mayirikiti awo. Tulabika bamutuze bituzi kuba abadde ava omusaayi muki mu kamwa ne mu maaso. Kirabika oli yamutuze n'amuleeta n'amusuula wano. Muki kye musaba poliisi? Wano kye tusaba poliisi kiri ekintu kimu. Wano awantu bo wafuuse nga katale kennyini. Kubanga waliwo awantu awakyamu, ebisaka bituliraanaganye, n'ekkubo lino lyennyini tuliyitamu, naye tubeera ku bukenke bw'amaanyi. Kubanga wafu tewali badde akayumba n'akamu, ate sayidi ne sayidi kiki nsiko. Kati kye tusaba obudde buba bugenzegenze. Sayidi zaffe wano eno engeri poliisi gyetuli wala Buwambu, poliisi ey'e Buwambu eri wala, ey'e Matuga eri wala, kale mu sayidi zaffe ey'omukiti nga kiti tetulinawo poliisi station. Tusaba bakama baffe mu kiti niye batutaasa batuleyo ku poliisi station. Atasobola okutaasa nga waliwo embeera yonna yakozeeki mu kitundu. Erinnya lyo ogambye ani? Nze Lubega Steven. omukazi kirifu amanyikiddwa muneeno tumulaba tumumanyi, naye nga onobeera n'ogamba nti omuntu mumanyi ntera omusanga mukulu naye nga tumanyi wa waaliira awatuufu.
kati ensonga eriwo naye nga tumutunuulidde abasinga tumumanyi naye tetumanyi waawa tetumanyi simanyina kyakwogera kubanga ye omuntu ekituufu tumumanyi ku kyalo tumulaba ne ku maaso tumulaba naye tetumanyi waawa naye bamutidde oba bamutidde oba balese mulete teryamanyi naye tumusanzawo naye nga wa mutundu yemu wabadde n'omusaayi mu kamwa ne mu matu ne mu maaso nga kyega nti batuze mutuge kati either bayinza okuba bamutuze ne bamuleeta kuba zengo zibadde nnyunju omuntu aba asiitaanye oddugala tebamukozesezza naye batuze mutuge either oba yabadde alina ssente oba kinga kibabadde bagala okumuggyako teryamanyi ffenna tubyekangira wano erinnya lyo eriwo ekigwe tuguddewo ku Christmas ya leero erinnya lyo erinnya ngenze Jingo Alex kituufu naye mukwano kaffe kitususseeko tubadde tumanyi nti oba kale bamukozesezza oba ki naye ate poliisi ekebedde nga batuze mutuge tunamanya bantu be naye tusaasira ab'enganda ze kuba bambi kibi nnyo era tuvumirira ebikolwa ng'ebyo gwe byowulira kikadde tekitera nnyo tetukiwulirangako nga wano tutera biwulira walawalako naye leero munene naffe kitususseeko okulabika nti kizze wano ewaffe naye nga tuba tetutera nnyo kirabaalaba bali wano okusinga baali batayiza babooda nga batega wayo okuva eri mu Kalitunsi ne bayimirira wano kati gwa booda n'ojja ng'osobola ogigwamu bagisitula omulundi gumu naye kino ekyomuntu okufiirawo kibadde tekituuka nga era tekukiwulirangako era abayiseewo ku makya nga bwakakya omuntu abadde abasayidi eri ku kkubo erigenda bweriti be bamu kubasoose omumulaba okitegedde ng'osinzire n'olengera olugoye abantu ne bakyamu budde bakyamu ebakola ki naye nga babadde tebasulangako ku muntu mufu kize leero naye nga wano waaliwo ko obulabe ne Kalitunsi bwe baamutema nga basingako nga battirawo n'ente n'osangawo byenda n'okutega mu migwa ababooda biki ate ekyobutemu ekyomuntu kipya mu kifo kino ate lwakuba n'abantu tebanaba mumanya nti oba nti bamumanyi tekinaba kuzuuka ekyo oba walitana naye oli aja teyagambye odde ensonga kikyogamba ensonga yange bino obuvunanyizibwa busaana ku kyamaani gwotunda poloti mu otusenza mu n'abantu obeerawo otya nga tomanyi muntu oyo oyo omuntu nga ate bakugamba nti bamumanyi amanyikiddwa aluddewo kyamaani obanga totute obuvunanyizibwa gamba nti omumanyi fe abazze obuzinga ffe bokulembera tunamumanya tutya ate mu kitabo taliimu oba okwerinda bulina olaba ensiitaano gy'olabawo eyo fe abasoose omulabako oba muyinza oba temulabe ekifaananyi eki fe tuba mutuuseko netumulabako nga n'amaaso galagaye omuntu gwe baatuzze n'amaaso galimu omusaayi n'emimwa gino nga yafulumiza omusaayi baatuze mutuge ng'eno yonna mulamba naye nga amaaso gakanusa nokanuka galimu n'omusaayi ekitegeeza kawadde kavuyo oba yadde ava mu bbaala oba bamuwanudde eyo oba nga bwobimanyi abantu obutemu bwakusinzira nnyo mu nnaku naye si bwakuno wano twabaddewo obutemu wano bantu tewabayengawo ku butemu engeri gye bakwata akazikiza tewaliwo kitangala kyonna tekuliko yadde layitiwaliwo enzikiza nyingi nekata wali mu kabira wali mu kasenyi nawo kale wabeerawo era ebivuyo okutayiza booda ebitera okubeerawo naye nga wano weetagawo amataala wano waliwo enzikiza nyingi nnyo wano yalibaddenga okubeerawo emisana kuba poliisi ebeera wano emisana naye n'ekiro yalibadde eraba ekifo kino nga kikyamu poliisi nejja nebeerangawo nekolawo security kuba lina ekkubo lirina abantu era emanyi bulungi nti nekkubo lirina abantu ate era balina gundi complain nti wana wantu wabi naye tujja netuva eri ematugga omusabaze nagamba ntwala mu Kalitunsi oba ku Kibaati mutufu n'otya okuleeta omusaabaze noga sijja mutwalayo tukubiriza poliisi naye yennyini eveeyo ejja ekuume ki
ekitundu ekyemanye nti emisana si bokka wenna okukola naye bakuuma misana ate ekiro ne balekerera awantu wabeera wati naye ng'ate wana wantu wabulabu nosanga owabooda abasaabaze abasinga bakomplaininga nnyo wano balinnya booda lusi tebatamanyi ne bajja ne babalepingira wano segenda era mu ngeri eyo naye ng'ate poliisi ekimanyako yali badde evaayo naye nga nti katugende tukuume poliisi bakama baffe ensonga eriwo twetaaga ku security kubanga ekyaddala olabika wasusse kubanga awantu wano namwe mulaba nti nawantu wano si walungi naye ensonga eriwo nti security yawo ntono kati omuntu gwe baleese tetumumanyi tetumanyi wagye yavudde nekirabika baagala kuleetera ku buzibu bakolerako ku kkubo kugenda bakama baffe mutuyambe security yeetaagisa wano awantu wano namwe mulabawo bulawundiifu nga bwe mugiraba kati okubeera nga tewaliko security ebeera yinza beera nga ekumawoko obudde nga bwakiro tetumanyi sawa meka zazze mukyala tetumanyi budde wagye yavudde naye kyekimu katonda mulamuze kisa nabajja bagunjula abamukozeeko amiina